Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala wenanyini matenda amajjuvu atusobozesezza okubanga ate tusinkanye omulundi guno mu mbeera y'okubeera nti twejjukanya ebikwatagana ku erimu, ebikwatagana ku busika biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Mu mbeera yaffe nga bulijjo twejjukanya ekiyitibwa erimu ekwatagana ku busika obw'eddiini ey'obusiraamu. Mu maaso gange wano oba otulaba okulengera tulinawo omusomo gwaffe ogugamba Jam'iyatu Istisharatu Islamiyya ekibiina twejjukanya nga tusinziira tuli wansi w'ekibiina ekiyitibwa Jam'iyatu Istisharatu Islamiyya lil Mirath fi Uganda. So ekibiina kino kiyitibwa Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Ekibiina kino bulijjo kibategeeza kyekibiina ekivaayo okubeera nga kinnyonnyola ekiyitibwa obusiraamu oba ekiyitibwa obusika obw'obusiraamu mu Uganda n'ebifaako byonna, nga bakuyigiriza obusiraamu bwalamula butya ku busika, ne bakunnyonnyola abasika be baani, ne bakunnyonnyola emigabo gy'abantu kiri balina okuba nga batwala, kuba byonna byonna Allah bimala. So ekiri ku kiri kumu kubeera nga ossa mu nkola. Ayagala okuba nga omanya ebisingako awo osobola okuyita ku namba zino wammanga nga zituwadde 773-501-8160 oba n'oyita ku 703-337998 osobola okuba nga obafuna. Omusomo gwaffe ogwaleero biidhnillah gwe tugenda okwetololerako baguyise almaalu wa makanatuhu fil Islam. Almaalu wa makanatuhu fil Islam. Ekyokubiri topiki eyokubiri oyita almilkiyatu fil Islam. Topiki 1 egamba nti emmaali almaalu wa makanatuhu fil Islami, emmaali oba ebyobugagga n'ekifo kyebirina mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Ekyokubiri almilkiyatu fil Islam, obwannannyini mu busiraamu, kuba buli kintu kyonna kyonna oyagala toyagala kirinako obwannannyini. Ensi eno nannyiniyo yaani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, yemusikiza, yatusikiza, byetulimu tuli mu mivumba gy'abakulembera. Ojja kwesanga abasinga olungi emmaali gye tulina yali ya gundi nagisikira byaliwo n'enkulembwe gwa Musa alayhi salaam ku kyafa bwe kyaba Bani Israila abasatu. Allah tabaraka wa ta'ala byegesa n'ebyobugagga. Oli yagamba nti ana warithuha an kabirin an kabirin, ebintu byange bino byolaba bye nnina nabirisikira okuva ku bajjajja n'ejjajja maali ya busika ebyonna gyebiri. So byaliwo okuva dda. N'olwekyo buli kintu kyonna kyolaba kibaako n'obwannannyini. Essimu eyo ebaako nannyiniyo, mwana wattu buli kimu kyonna ky'oyinza okulaba ojja kukiraba tekyeteekawo bwe kityo. Bwe kitaba kya muntu kiba kya Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah yasembayo kubanga alina obwannannyini ku buli kintu kyonna, naawe ng'oli property ya Allah subhanahu wa ta'ala. So zino topics tugenda okutunulira biidhnillah tulabe obusika kyeki era nsonga ki eziyingira mu busika. Mukkirize insha Allah mukadde katono nnyo tubeere nga tutunulako ku mbeera efaananako bw'ekyo tusayidi eyo. Topiki yaffe esooka topiki esooka gyetugenda okuba nga tutunulako gye bayita almaalu wa makanatuhu fil Islam. Then kubanga esooka kuba maali oluvannyuma lw'okugifunako obwannannyini. So gye bayita almaalu wa makanatuhu muqaddimatul awwaliyya fi ilmi faraid, bwe tuba tugenda nga tusoma ku ilmu ya faraid, kino tukibuuka tukisoma ne tukitegeera, kubanga mu busika jjukira tulinamu emmaali ebisikirwa, waliwo asikirwa n'omusika, byebintu bisatu. So kakati bino tugenda tubinnyonnyola patle kye twasooka twannyonnyola obusika kyeki, ne tuddako ne tunnyonnyola ebisikirwa bye tugenda okuba nga tukunnyonnyola mu bintu ebisikirwa byekibiina kubeera nga birina valuable things mu mbeera ki, oba birina kuba bifaanana bitya. So mbeera efaanako bwetyo. Abasika tugenda kuba nga nabo tubannyonnyola nqarib insha Allahu ta'ala. So tujja kwerabira eno lesson yaffe olusinkana lwaffe luno lwakumeka lwakutaano. This is a lesson 5. Lesson 6, sorry. Lesson 6. Lesson yaffe ya mukaaga okuva lwe twatandika okuba nga tusoma erimu eno. No, awala. Almaalu wa makanatuhu fil Islami wa asbaabi tamlik. Emmaali n'ekifo kyerina mu ddiini busiraamu n'ensonga ezikuleetera okufuna obwannannyini. Kye bayita almaalu mu lulimi olw'Olulabu kyeki? Kwagamba nti almaalu ma yaktadhihi al-insanu au ma yahuzuhu al-insan, ma yaktadhihi al-insan, ma yahuzuhu al-insan wa yajzi'uhu
ويجزئه بالفعل أو ويحوزه بالفعل. سيجد بلونجي المال كتجزا ما يحوزه الإنسان ما يقتضيه الإنسان omuntu ekintu kyonna kyonna kyafuna naye ng'akifunye bilfiili ng'ayise mu kukikolera au ma taqa'u alayhi biyadihi oba ekintu kyasobola okuba nga omukono gwe kigulinako right kirinako obuyinza kyebayita emaali kirimu ebintu ebimiteeka ebiri tugambe nti omuntu kyakoleredde emaali so ekiyitibwa emaali kyekintu ekyo kyokoleredde omuntu kyokoze omulimu gwokoze ne bakusasula kye bakusasudde kye bayite emaali ng'oyise mu kukola oba bakuwadde ennyumba oba bakuwadde kyonna kye bakuwadde almuhimu kyoyise mu kukolera with your body and force. Ate ekirala kyosobolera okufuna kibaga nti mataka alayhi yaduhu omukono gwo kye gulinako right whichever you have right about it oba on it. Kyolinako obuyinza ekintu kyobulinako obuyinza so ekiyitibwa emaali mu lulimi oluwarabu bagambye ma tahuzuhu bilfiili kyekintu kyonna kyonna kyofuna ng'okikoleredde au ma taqa'u alayhi yaduhu oba ekintu omukono gwo obuyinza bwo kyebukola ki amakulu kyolinako obuyinza bwo kyebwa bulinako nti ekintu kino kirinako right I have a say on this thing ekitegeeza nti baga nti olina say you have a say about something kitegeeza nti partly oyinza okuba nga oli under the partners mu bantu bannanyini kintu ekyo oba ng'oyinako oba anything but you can't say about something which you have no right about it ekintu kyotalinako obuyinza kyotalinako bwannanyini oba kyotalinako hakki yonna. So mu mbeera eyo wastilahan bwe tugenda mu lulimi olw'amateeka kye bayita obugagga oba kye bayita emaali wa kullu mutamawwalin shar'an ye muntu aba afunye ekintu mu mateeka kyekyo ky'oba ofunye mu mateeka njagala mwekenneenye mu nsonga eyo gye bayita emaali olwali tuli mu bintu kubanga kye bayita obusika kidiringa n'ebyobugagga kidiringa n'abantu oluvannyuma lw'okufa so emaali eno tugitunulira nnyo wa gyeva kyova olaba mu bintu ano bye twalaba tujjamu ebitali bibyo agambye nti kye bayita emaali kyekyo ekintu kya mutamawwal shar'an kyofunye mu mateeka amatuufu buli omu awo weekubamu ttooki abaffe bwe ŋŋenda mu kooti n'emperolereza omubbi ng'ayaŋŋambye yasse omuntu n'amubbako ebibye naye nze ngenze kumuwolereza nti teyasse mufuneko ssente maali yo gifunye mu butuufu ekyo gwomanyi buli omu waddemba okwetunula mu balira ensaana ala nafsihi basira buli muntu yasinga okwemanya okitegedde bulungi nalimbye nagenza omuntu ne mulimba ne mugamba nti leeta ssente ne mubbako ne mubuzaabuza ne ngenda nenfunamu ssente ne mujjako ssente ze nezikumpanya ezo gwomanyi ozifunye mu mateeka matuufu owulidde nabbye essimu y'omuntu n'egitunda nakupanyiza ekibanja ky'omuntu n'ekitunda gwomanyi tugambye mutamawwal shar'an byofunye nga biyitidde mu makubo matuufu muntegedde bulungi so almaal kibayita emaali kullu mutamawwalin shar'an ye muntu kyonna kyonna kyaba afunye mu butuufu mimma lahu qiima mu buli kintu kyonna eky'omugaso mu butuufu nga kya mugaso nga kirina omugaso omuntu ekintu kyafunye ng'akifunye mu mateeka amatuufu ate tu nga kya mugaso mulaba okukwakulizo bw'emaali wali ebintu nga tabirina mugaso kankuwa example on myself enviiri zino olowooza zirina mugaso ki ekirevu kino bwe nkulako akooya bwe nti nenkakuwa nenkuba kaaka naakooya kange olina mugaso ki abasala enviiri bababas what do you use those hairs for muzikozesa ki enjala omuntu wamala odusalako what is it for mutamawwal shar'an goyinza okugamba abantu nti emaali yange kutiya ya njala oba oyinza okugamba abantu nti emaali eyange gyendese kutiya ya nviiri
No. Ekintu ekirina omugaso ng'omuntu agenda, someone can benefit with it. Omuntu asobola okuba nga yeegasa nakyo, kyetugambye kibayita emmaali. Ontegedde bulungi? So kullu mutabawalin shar'an mimma lahu qiima, ye muntu afunye ekintu mu mateeka amatuufu mu ebyo ebintu ebirina ki, ebirina omugaso. Otegedde fi a'rafi nnaasi, mu kumanya kw'abantu ne mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Mukitegedde bulungi? So kye bayita emmaali tujjemu ebintu bibiri. One, ekyomugaso, okubanga kya mugaso, ekintu nga kya mugaso, that is one. Two, okubeera nga okifunye mu mateeka mu butuufu, ekintu ekyo nga kya mugaso ate ng'okifunye mu mateeka matuufu. Mukitegedde bulungi? Oba okoze okikoleredde, oba oli akikugabidde bugabizi, oba oli akikutonedde butonezi, oba oli akikusuubiza busuubiza, whatever it could be the case, naye tugambye nti mu mateeka amaki amatuufu agataliimu kuvunaanibwa, nga tekiriko any claim. Now, kyava agamba n'agamba nti bwe tugambye nti abantu mu mbeera zaffe tubeera tukimanyi ekintu ekyo nti kiki kirungi. waqtinaabu lmaali qitratun kathiran alayhi nnaas, ekintu kyonna omuntu waba akifunye oluusi abeera amatira nakyo, oba akifuna n'abeera ng'agamba nti waaye kano kenfunye kandi keeko. Okirabye? fahum yas'awna fi kasbihi, abantu bonna buli omu akeera ku makya, olwaliro atambula n'ogenda mu nsi etaliiyo, oba ogenze kunoonya maali, kye tuba tugamba, oba ogenze kunoonya. Omuntu akeera ekya n'agenda ku mulimu aba agenze kunoonya. Otegedde? yaktasibu bihi, akikola wa jam'ihi, era n'agikuŋŋaanya, n'agenda n'akuba bulooka, n'agenda n'akuŋŋaanya, n'agenda byonna n'abituma, n'agamba ebintu byange mbinako omugaso. Walihadha rusma fi shari'ati al-islamiyati nidhamin muayyan li tariqati al-kasbi, yensonga lwaki obusiraamu bwassaawo amateeka amalungi oba amateeka amatuufu oba engeri, arrangements and procedure omuntu gy'ateekeddwa okuyitamu okufuna ki, okufuna ebyobugagga. Obusiraamu bwateerawo amateeka kubanga omuntu akuŋŋaanya, omuntu anoonya, okitegedde bulungi, akola. So amateeka amatuufu gateekebwawo, obusiraamu gabuteekawo okubanga tufuna emmaali eyo muki mu mateeka amatuufu. N'agamba nti bali wa shari'u al-hakim amara bikasbi, ne Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa yatulagira okubeera nga tukola bikasbi al-amwali, yatugamba tugende tukole ebyobugagga, wal arzaq, tukuŋŋaanye. Okitegedde? Yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala tugende tunoonye, tukole ebyobugagga, tubikuŋŋaanye. Wa anaatihi bi umurin yajibu al-iltizamu biha, naye nassaawo engeri n'enteekateeka gye tulina okubeera nga tugyekwatako. Okitegedde bulungi? liyuhilla lahu al-kasba, ezo ensonga ezisobola okukkiriza ku omuntu okubeera nga okola okufuna ekintu ekyo. وبعد من من ملكه وبعد من ملكه استحقاقها n'abo abantu abagenda okubanga bakifuna oluvannyumawo era ne wabaawo engeri Allah tabarakahu wa ta'ala nga waliwo ekintu kyofuna nga kiyise emikono ekikutuukako, era waliwo engeri ne tariqa procedure arrangements zosobola okuyitamu okubanga ofuna ekintu ekyo. wa min simati al-islam anna lilfardi at-tamalluki li nafsihi wa hadhihi at-tamalluki yagambe وهذه التملك ينتقل بعده لورثته وأحب الناس إليه. So obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yessaawo obwannannyini obwassekinnoomu era nga bwagalwa nnyo. Obusiraamu bwagulumiza obwannannyini obwassekinnoomu kubanga omuntu independent right, omuntu okuba n'obwannannyini obweyawulidde ku kintu butegedde bulungi, era ne bussaawo amakubo omuntu gy'asobola okuyitamu okutuuka ku bwannannyini obwo. Naye ng'obuntu obwannannyini obusobola okuva ku muntu ne bugenda eri abalala, ng'abantu abo bagenze bibahabbi nnasi ilayhi, abantu abo b'omukwano gy'oli, abasinga okuba abalungi gy'oli mu mbeera nga bwe twabalabye mu bantu abakwagala oba abantu abasinga okuba love ku mutima, abasobola okubeera ku mutima. Twalabye nga mulimu abooluganda, ne tulaba nga mulimu obufumbo, ne tulaba nga mulimu abantu omuntu gw'oba otadde n'omutamu nti waayi mutadde afune rights ze zonna wadde ali muddu. So ekintu ekyo okuba nti kyasembera omuntu okubeera nti akuli kumpi ku mutima gwo mu kwagalako. So obusiraamu ekyo bwakikulembeza mu mbeera efaananako bwetyo. Amma nidhaami ashuyu'i wariyasa,
naye bwe tugenda tunulira embeera enteekateeka ey'okubanga ekintu ekimanyikiddwa qiimatahu nti olinako obwannannyini naye nga obwannannyini tokimanyi, tomanyi how much do you have, oliga nti ku muzimba ogwo olinako paati naye nga tomanyi how much, tomanyi ekintu ekyenkana kitomanyi obuyinza bwo bukomawa. Wa rasu mali ne capitalism, rasu nizamu shiiwaiya wa rasu mali, okubeera nga olina obwannannyini oba communal, gyetwandise communal rights, gyetwandise communal share. Communal share obusiraamu tebujandirayizinga ebiseera ebisinga. Number 1, obwannannyini oba communal share. Kyebaita communal share kiki? Kwe kubeera nga dasite eno mathalan, dasite eno gyolaba awakasiimula kano bagamba nti gwe akasiimula kano kalinako obuyinza, nange kalinako obuyinza, n'oli akalinako obuyinza, naye I don't know where my right ends. I don't know where my right ends. Simanyiwa obwannannyini bwange oba right gyendina ku muntu kino bukomawa, n'oli naye tamanyiwa gye kikoma. Buli omu tamanyiwa wagye kikola ki gye kikoma. So mu mbeera eyo kyegambye nti komino gundi eno obusiraamu tebujagala, tebujandiriza. Kyova olaba nti bwo bwassawo bwaniriza nnyo obwannannyini obwassa kinnoomu nti eno dasita yange, Umaru Kasule, this dasta belongs to me. Obusiraamu bukyagala nnyo, yensonga lwaki tusoma ebyobusika kyenjagala mukitegeere. So n'ekyokubira nizaamu shuyuu'i gyetugambye wa rasu maali ne capitalism abasinga mukimanyi capitalism nyinza obutakinnyonnyola naye abasinga obungi mukitegeera bwonna bwetusomyeko ojja kubanga okitegeera bulungi kitegeeza mukitegedde bulungi. Capital kitwala nga capital kuŋŋanya capital ne mukola gundi nga tewaliwo kugambe mutandiseewo ekintu nga mukuŋŋanyiza oba oliawo capital, for example nganze wekitegeera ne mukuŋŋanya emaali ne mutandikawo gundi naye nga buli omu tamanyi sheyaye. Just mugandi let us send the account to money chicho cholinako mugabo. You have a right on it what we're going to do, but you don't know where your right ends. Ekyo no kitwale bwekitu mumbere fanako bwetu nagamba nti wabil aks nembere efanako bwetu eri opposite dhalika agamba nti haithu kullu wahidin minhuma au minhuma ekimu ku byombiri ebyo nga bwe tubyogedde ras mali, that is capitalism and communal share. Tugambe nti la yattasifu bilwasatiyya. Bino tetusobola kubeera mu busiraamu tetuyinza biri kuganaizinga kubanga si bya mu makkati. Obusiraamu butambulira nnyo mu nkola ey'omu makkati. Yesu obwannannyini naye omuntu olina okumanya wawo okoma. We have to know our limitation. Lianna kullu wahid, kubanga buli muntu yenna minhuma ku buli kyonna bubiri ebibiri tulabye imma ifraati au tafriit. Bwotugenda mu mbeera ya capitalism ne capitalism and communal share, ebintu bino bonna byetegereza nga tumutalina either tugenda kumalira mu kyebayita ifrat au tafrit. Tugenda kumaliriza nga tugudde wansi nga tuliba wansi nnyo ate tunaba bakwambuka ate tuyinza okwambusa ennyo, so nga ate ffe mu busiraamu tutambulira nnyo mu makkati al-wasatiyya. We always in the middle. We don't go high nor to go below. Mumbera efanako bwetu tujja bitegeera otunaba tutambula mu maaso. Manyi nti omuntu ayinza obutabitegeera at the moment naye bwe mba ndikunnyonnyola emaali twagitegedde. For example ekikulu nnyo tuba tunnyonnyola kye bayita emaali kyeki mu busiraamu. So mu bufunze emaali tugitegedde kyekintu kyolina okufuna ng'okifuna mu mateeka amatuufu ate nga kiri valuable, nga kirina omugaso. Ne tugamba nti omuntu yenna ayitibwa emaali mutumaawulin shar'an, omuntu alina okugifuna mu mateeka amatuufu ate ng'erina omugaso. Ima tariqatul kasbi, either okubanga omuntu akoleredde bukolerezi obanga bamuwadde buyo oba asikidde ensikire mu mbeera efaanako bwetu. So mu mbeera efaanako bwetu tugenze mu maaso almaalu wa makanatu fil islam. Eno topiki tugimaliriza esooka, tugenze ku number 2. Number 1 eri clear, ebyobugagga tumaze tubimaliriza. So tugenze ku kye bayita obwannannyini mu busiraamu. Obwannannyini mu busiraamu al-milkiyyatu fil islam, obwannannyini mu ddiini busiraamu. Agati al-milkiyyatu fil lugha kye bayita al-milkiyya obwannannyini kubanga emaali ebako bwannannyini bitambulira wamu. Okitegedde bulungi. Any property with it is under governance erina okubaako n'obwannannyini nannyiniyo. Nolwekyo al-mutlaqu al-ikhtisaas
kyebayita emaali mu lulimi Oluwarabu kitegeeza mutlaqul ikhtisas, kyekintu ekiri jeno naye nga kyeyawulidde. It is something kiri mu Luwarabu tugamba nti bainahuma khususun umumun wa khusus, waliwo okubanga kiri jeno ate nga kiri specific, jeno but specific. Like say for example, bwe tugamba like say for example nti obwannannyini, this is, let us take this is our Uganda now. Eno yensi yaffe Uganda. Uganda has 4 main provinces. Misagede bulungi. So bwe tugamba nti mathalan Sulaiman, for example, Sulaiman, or we can say people of Uganda, among the people of Uganda. In these provinces we find houses. We find different properties. Let us take houses. Wano gonna amayumba gwolaba, they are taken to be the people's houses, the Ugandan citizen houses. Amayumba g'abantu be Uganda. Naye mu mayumba g'abantu be Uganda, we have personal houses whereby tujagamba nti enyumba eno eri wano mu kasonda kano nyumba ya Sulaiman. Sulaiman himself is among the Ugandans, but Sulaiman, me myself, I own only a property. Among all these properties, I have only one property. Kyenena kyekino kyekyange, and the rest are for other people. Kyekigedde bulungi. So kibona naye nga kiriko obwenjawulo. So munjawulo kwe kuba nti nze I own among the many, among the things of the people of Uganda, mu bintu byonna eby'abantu ba Uganda, bino byonna nga batubirabi nnamu kimu ekyange kyekino bitayin in specification oba in specific, ne tugamba nti eno ennyumba yeeyiye. Obusiraamu bukyagala nnyo. So bategerekese ku mbeera eno kyetugambye nti mutlaqul ikhtisas, kyekintu ekijja nga kiri jeno ate nga kiri specific. Wa shar'an bwe tugenda mu mateeka obaolyawo muyinza okitegeera abamu, haqqun wa ikhtisasun fi dhati muayyan wa asbabiha thalatha. Kyekintu ye right, it's a right simanyi oba kyekyeteeka omuntu kyalina okuba nga afuna. Haqqun kyekintu omuntu kyateeka okufuna, wa ikhtisasun ye muntu kyalina okufuna nga kimweyawulidde ye yekka ku bw'omu bwe, ku bwannamunigina bwe. We are many. Let me give you an example. Our father has died. We know that whatever he has been owning is ours. But how much do you own among your father's property? You don't know. Just because you are among his successor, you are his child. But you don't know how much you own. You just only say, these are our things, because they were our father's properties. Okay, nagamatabi ne bintu byali bya tata waffe, therefore byaffe. Obotegedde bulungi. So mutlaqul ikhtisas, we have said it is in a general they are your properties, but we want to in specific to know which property are you owning among your father's properties. That's what we mean. Kyetegeeza ne tugamba nti bw'abanga tata we yabadde owninga this land, yes, your 4 children, this land is yours, all of you, mwenna lyammwe, but which portion in specific do you own? That's when we shall come on board. We draw. We measure. We bring. We value. According to this and this, so and so is going to own. A is for this one. B is for the other one. C and E probably equally. Netujigabanya nga Allah subhanahu wa ta'ala. That's when we come in. Netukulaga nti Allah yagabanya. You have a half. You have a third. You have a quarter. You have 1/6. You have 1/8. You have 2/3. Which of these 6 portions do you have among these in relation to the property? Bw'ogwaba kugina emigabo netugireletinga ku property gye tulina okufuna kiki kyokola ki kyotekeddwa okufuga nga gwe omu. That's why we discourage amongst the people, abantu mmwe abava bene mugamba nze bwe mbanga nfudde ebintu byange temubigabanga. You are wrong.
How can I prove you wrong? Lwaki nsobola okulaga nti oli mukyamu? Kubanga one, we say twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo yabikwazika, byenina bino Allah yabinjazika. But when I die, automatically the owners over the rights, ebintu byonna byembadde owninga I myself bigenda kunva kubwananyi bugenda kukyuka, bigenda kugenda eri abo abaddako byembadde njagala ennyo be bantu bange, naye nga bali specific nga Quran bwe batunnyonnyola. Nolwekyo tokomekanga noga nti maali yange tegabwanga, kubanga you are not going to come back to own them again. Yours is over. Ebyo biwedde. Sate ennyumba eno ennyumba eyawaka eno gyebadde mbeeramu temugigabanga. No, you are wrong. How can we prove you were wrong? Because abaana bano boolese balinamu shares. It's like a company. Are we together? For those who are pleading for it to be there, let them pay others. Abalaka basasule ennyumba esigala abajagala ebeerewo basasule abaagala. Let them share their property amongst them, but only their properties according to their portions. Olesewo TV y'omuntu gyendeseewo tegabwanga. How are you going to come back to see it again? To watch it? Ogenda kudda oddemu ogirabe? Oba emmotoka temugivuga, ogenda kudda oddemu ogivuge? Ennyumba temugigabanga. Are you coming back to sleep in it again? Ogenda kudda ogiremu ogisulemu? Abasiraamu, let us be keen. Bannange tudde engulu. Ebyo tebabiraama, please. Tebabiraama. This is according to the heirs of yours, to your successors. So nolwekyo kyetugamba oba osanga bwe tunasoma value y'emmaali abantu abasinga tunatya, we shall come to understand what should we do ku kiki tuyinza okuba nga tukola. So mu nsonga ezikusembeza okubeera ng'ofuna ebyobugagga ziri 3 gye tugenda okuyitamu. Ensonga omuntu ezikuleetera okufuna ebyobugagga, tula ensonga ezikuleetera okufuna ebyobugagga ezireeta obwannannyini. Ku kintu, ensonga ezireeta obwannannyini ku kintu ziri 3. There are only 3. Asbaabu tamalluk, asbaabu milkiya. Ensonga ezireeta obwannannyini ziri 3. Esooka gye tugenda okutunulako, omuntu nja kuyinza okubuuza nti omuntu makubo ameka mwayita okufuna ebyobugagga agalina obufuulu. Asbaabu munshiatul milkiya lilmilkiyati baada an lam takun. Waliwo in general tugambe ziri 3 katugenze ku esooka. Waliwo ensonga ezireeta obwannannyini obutabaddeewo baada an lam takun, nga tebubangawo wadde. Ekyo mukimanyi nga you are the first person to own that thing. Obwannannyini nga tebubaddeewo ku kintu, ekintu kati kibaddeeko nannyini waakyo. Asbaabu atamalluk, asbaabu nashiatul milkiyyat baada an lam takun. Ensonga ezireeta obwannannyini nga tebubaddeewo, ensonga ezisookera ddala obwannannyini obutabaddeewo ne bujjawo olw'ensonga. Watashmulu fi dhalika aganti imtilaki almubahati fi saydi wa kal'in wa ma'in wa nahwi dhalika min awsa ilmumtalakat. Nakati nno ensonga ezireeta obwannannyini obutabaddeewo nga tebubaddeewo. Obwannannyini nga tebubaddeewo naye nga butandika butandisi ku bintu nga tebibaddeeko obwannannyini. Nkugeze ekizambo, okugeza nga 1a okuyigga. Ensolo z'omunsiko ani nannyinizo? Engabi gy'ogenda n'oyigga, akamyi k'ogenda n'oyigga mu nsiko, ani abannannyiniko? Tekabaddeeko na nannyiniko, just okasanze mu ttale n'okakola ki? N'okayigga n'okafuna. Abayizi, bwe njogerako ekyo abayizi bakitegeera. Omuddo, kal'in, omuddo, b, that is omuddo. Abagenda mu ttale ne mutema emiddo abaliisa ensolo, omuddo ogusabaani. Mugenze mu open places eziri eyo ezitaliko bwannannyini, free spaces, no man's land. N'ogenda n'ogutema eyo n'ojja n'oliisa ensolo zo. Okujja kwani? Ani gw'ogusaba?
ogwo omuddo kali ebifo ebyo ebyesudde waliwo ebifo nga twalinga own communal land ebintu nga bya community nga bagamba nti Uganda as property. Uganda is Uganda a country of a person. Ne bagamba nti bintu bya Uganda ekitegeeza tebiriko nannyini. That is it. Communal property. So omuntu bwagenda natema omuddo gwe n'agulisa ensolo wali mutawaana aba afuuse nannyini ku muddo ogwo kubanga bw'agujjayo eri najja n'aguleeta n'aguteeka ewuwe guba gufuuse gugwe olaba afunye obwannannyini mu mbeera y'okuba nti yakuteekera n'agenda n'agutema n'aguleeta akaweewo bw'okasanga mu ttale nga katambula byako n'okayigga tekabako nannyiniko naye of course bw'okayigga n'okakwata n'okalina n'okasiba ewaka oli bw'ajja n'akabba tumubala nti mubbi kubanga lwaki already you owned it by going for it kubanga wagenze n'ogenda n'okiyigga n'okyereetera. Ekirala almau BC, that is C, amazzi. Amazzi naddala ag'oku nnyanja. Mumbulire amazzi ga River Nile. Who owns River Nile's water? Who owns Lake Victoria's water? Who owns Pacific Ocean's water? Who owns Indian Ocean water? Who owns Mediterranean Sea water? Who owns Pacific over Gulf water? Ani, who owns? Tekaliko bwannannyini person. We are talking of personal rights oba personal owners. Obwannannyini obwa ssekinnoomu tewali. Ekitegeeza omuntu bw'agenda amazzi okugenda ku nnyanja n'osena gwonna gw'oyagala. Oli waddembe okugenda n'osena gwonna gw'oyagala. Ne bwe luba luzzi. Oluzzi omuntu mwagenda n'asena amazzi g'ayagala. Communal wells. Teri muntu agenda ku luzzi n'asena amazzi negamba nti gwosenyeko gakumala. Nedda. Amazzi ago gaba gage. Wabula ate ekyawukanako kiri ekintu kimu. Bwe nteeka if I put in my effort and mechanization nendeta tap nengisika okuva ku gundi ku nnyanja oba ku mugga nengituusa ewaka ewange nentandika okukozesa amazzi gange nga bwe malanga siba bwe nkusanga ogase n'oba ogabbye. Why? Kubanga gano I put in my money, I put in my effort. Kitegeeza nti abantu ababba amazzi ga gavumenti bamugabbye. Lwaki? Kubanga gateekebwamu bw'ogenda n'ogajja ku source kubanga they are natural sources. Allah bye yatonda n'abituwa byonna bitugase. Gwe bw'ogenda n'ojjiri tewali mutawaana naye bw'ojja wano bw'ojja n'obba wano ge baleese wano oba okoze kikyamu. So mu mbeera efaanako bwetyo buno obwannannyini obutabaddeewo ku bintu nga bino example byenkuwadde n'ebirala bingi bwe biba nga tebibaddeewo tolina mutawaana obwo obwannannyini weebuli naye ng'oyise mu makubo. You own them. You can own ekyo ekiyigibwa ng'okutte effumu n'ogenda n'entulazo n'ogenda n'oyigga. You can own omuddo oguli mu ttale ng'ogenze n'ogutema n'oguleta n'oguteekawo. Owulidde? Oba mwendanga bw'okoze. Ogenda okufuna amazzi ogafunako obwannannyini ng'osimye oluzzi. Wano we tuli waliwo amazzi. Naye at the moment sobola gaggira. Naye oli singa ajja n'ateekawo you put in your money, you bring everything, n'otandazaawo, n'osima. That water comes out, you extract it out. You have say, you have right about it. You can, in Arabia there was water. There is a well for Uthman. Someone can buy a well. So naye kino kituko nashe an watu wabadde oluzzi nojja n'olusimawo gwe kennyini n'olweteekerawo. Omuntu najja nabba amazzi ago aba akoze kikyamu. Lwaki? Kubanga oluzzi lulwo gwe kennyini guwakoze eki guwalutaddemu. So mu mbeera efaanako bwetyo kyetugambye ono obwannannyini obuba butabaddeewo. Number 2, obwannannyini obutabaddeewo tuba tubumaze tuli ku nsonga ezireeta obwannannyini nga tebubaddeewo. Obwannannyini nnyini jeno obwannannyini naye tusoose n'egamba esooka obutabaddeewo. Obutabaddeewo tumaze okubulaba. Tugenze ku y'okubiri. Ensonga ey'okubiri egamba asbaabu munshi'atul milkiyyat. Obwannannyini obw'omulundi guno ogwokubiri bagamba nti asbaabu naqilatul milkiyyati min yadin ila yadin akhar wa hiya qismayn. Asbaabu naqilatul milkiyya buli bubadde bwetusoose twagambye nga tebubaddeewo naye muno ogwokubiri naqilatul obukyuka okuva mu mukono ogumu okudda mu mulala. Obukyuka okuva mu mukono
okudda mu mulala. Yes, naye nga kino kirimu engeri bbiri, kirimu engeri kirimu A and B. So obwannannyini bulaba tugenda ensonga endala ekyusa obwannannyini okuva mu mukono obwasooka tugambye obwannannyini nga tebubeereddeewo ddala. Ekyokubiri, obwannannyini weebuli naye bukyuse ne buva mu mukono ogumu ne bugenda mu mukono omulala. Kirimu engeri zeezi, engeri bbiri. Obwannannyini yes weebuli, ekkalaamu zino zange yes, naye tuzisanze ne gundi nga yazirina. How did they come that they are in your hands? Zizze kitya okubanga zijja mu mikono gyo kyetutunuulira? So kirimu engeri bbiri zisobola okubanga kikyukiramu. Engeri esooka, asbab maqsudatin aslan linakli lmilkiyati, asbabu nakila lmilkiyati aslan, waliwo ensonga ezigendererwamu ddala direct okubanga zikyusa obwannannyini okuva mu mukono ogumu okugenda mu mukono omulala. Watutamathalu fil bay'i, okugeza ng'okugula. Mulimu ensonga ezigendererwamu okubanga zikyusa obwannannyini okuva mu mukono ogumu okugenda mu mukono omulala ng'okugula. Tugambye ensonga obwannannyini bwebuli naye bukyuse ne muva mu mukono omulala, mukono ogumu ne bugenda mu mukono ogulala. Mu ngeri ki? Mu kugula n'okutunda. Ng'okutunda ekintu, okugula n'okutunda, stroke okutunda, binaka tubiteekewo. Okugula n'okutunda. Ensonga ezo omwanadamu bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala akugere n'ogula, abantu mulina amataka, mulina amamotoka naye mwagula magule, galiko bannannyini gaabo agakola. So bwaki ku bannannyini bubavaamu ne bugenda mu mikono gyammwe? Lwaki? Kuba nti mwasasulayo ssente zammwe. Ntegedde bulungi? Ensonga ey'okubiri gye tugenda okutunulako B, that is B, agambye nti asbaabu intakalat almilkiyati fiha min yadin ila yadin ukhra bitabaiya ay bighayri maqsudatin katamalluki bitariqati alistikhlafi aw alkhilafa. Ensonga esobola okuviirako obwannannyini okubanga bukyuka okuva mu mukono ogumu okugenda mu mukono omulala bitabaiya nga gugoberegana. This one after this, this one after this, this one after that. Mutegedde bulungi? Katamalluki ng'obwakabaka obwakabaka, let us take obwakabaka. Katamalluki ng'omuntu okubeera ofuna obwana bitwariqati listikhlaf, ng'afunye replacement, ono wavaawo neyaddawo nti ettaka eryo lyaba nti saawa ze naaliwo kati ye nannyini lyo, naye bw'anaavaawo oli anaabazzeewo yajja okuba ye nannyini lyo. Like say for example obwakabaka obwa kingdom, kingdom obwakabaka bwemulaba Buganda's kingdom tie bwaluliro lulangira ti Mutebi lwali at the moment yaliko kabaka Mutebi, Mwenda Mutebi, naye bw'anaava kane naddako kikabaka anaddako yajja okubanga ali yajja owninga crown land yenna ajja okubanga nannyiniye. Akitegedde hadha huwa. So kitegeeza nti buno obwannannyini bitabaiya bwakusikiragana obwa presidency, waliwo obwa president nga bwakusikiragana, ng'ono bw'anaavaako oli anaddako yajja okuba ye nannyini ki? Nannyini buli kimu. Olwo example era ekiraka ntikulaga obwa president w'eggwanga. Olwaliro saawa zino we are at the regime of President Museveni. But before President Museveni, there were some other presidents, his predecessors. He's the president of others. But abamusookawo, okitegedde bulungi? The predecessor of Museveni, waliwo Amini, waliwo Obote, there is Kabaka Mutesa, there is Binaisa, there is Lule. There are many. They were once owners of this country. Ngabe bali mu buyinza. Naye at the moment it is Museveni who is taking over. Wonna waba yagadde okutwala, he has the right, he has the capacity. Kubanga yani ye mukulembeze azze addira mu bigere okusinziira ku baki ku bantu abazze baddira mu bigere. Ensonga y'okusatu esooka al-istikhlaf bitariqati al-ikhtilaf bitariqati al-ikhtiyari kalwasiyya. Entugambye okusikiragana mu mbeera y'okukola ki bitabaiya, okugoberegana. Obwannannyini obw'okugoberagana ng'obwa presidency bwe mbagambye, presidency
omuntu okubeera president w'eggwanga. So wano tugambye obwannannyini okukyuka okuva mu mukono okudda mu mukono omulala. 1A okubanga tuyise mu kkubo ly'okugula oba okutunda. 2 okugoberagana nti ono avuddewo ono bw'avaawo ono yaddawo, ono bw'avaawo ono yaddawo ng'obwa president. For example, good example I have given you, oba obwakabaka ogeza ng'obwa president n'obwakabaka. Masalan, presidentship. Over leadership, let us call it leadership. You can call it leadership. Nga olaba leadership ebyobufuzi bwe bibeera mu bwakabaka byonna nga tetwawudde obwennono n'obwa bulijjo. So bino bye bigwa wano. Ekisembayo kyetugenda okwogerako obwannannyini obukyuka okuva mu mukono ogenda mu mukono omulala bitwarikati al-ikhtiyar. Okulonda, okusigira. Obwannannyini obukyuka okuva mu mukono ogumu okugenda mu mukono omulala. Mukitegedde bulungi? Ghaira maqsud waliwo asbaabu naakira min qiyas ghaira maqsudatin fiiha, mu nsonga ezikyusa obwannannyini nga tezigendereddwamu, ensonga ezijja nga tezigendereddwamu zikyusa bwannannyini. Ebitagendereddwa kukyusa bwannannyini. Ensonga waliwo ensonga ezijja naye nga tezigendereddwamu kukyusa bwannannyini, naye nga zo kirina okubeerawo bwe kityo. Okitegedde? Kalwasiya, ng'okulaamira omuntu. Tigundi ye bwe nnaba nfudde mbalambidde gundi yalibeera omusika wange. Hakadha kisobola okubaawo bwe kityo. Nga bw'olaba kalwasiya ng'okulaamira, okusuubiza. That is okusuubiza. Kuba tekugendereramu kukyusa bwannannyini bwakintu kugenda mu mikono mirala. Nedda. Kalwasiya oba sekyo oba kiyite ekiraamo, wasiya oba ekiraamo. 2 B kino ky'oba oyagala oba toyagala, ekyo Allah yeyakyesigaliza. Ekitegedde? Kalwasiya ne baja al istikhlaf bi tariqati al jibri, obwetteeka. Okukyuka kw'obwannannyini obw'etteeka ng'okufa, mathalan okufa. Ndowooza mutegeera bulungi. Ensonga zino ziri 3. So tugambye ensonga zino zolaba ziviirako okukyusa ebintu okuva mu mikono egimu okugenda mu mikono emirala. Ekisooka twagambye obwannannyini obubadde tebuliiwo, ng'okugeza omuntu ogenda okukima amazzi ku nnyanja n'agetya n'agateeka awo, gaba gafuuse gage. Omuntu okusima oluzzi luba lulwe. Omuntu ogenda natema omuddo ku ttale guba gugwe n'aguleta n'aguteeka awo. Omuntu okubanga agenze n'ayigga ekisolo ku ttale n'akiretubanga biye n'agiteeka awo, yaba agiyigidde. Tebibaddeko bwannannyini naye ye kennyini olw'okuba effuti ye gy'ataddemu n'omulimu gye n'agenda n'abyekola n'abireetera. Ensonga lwaki afuuse nnannyini. 2 bwe tugenda wano tugambye okukyusa obwannannyini okuva mu mukono ogumu okugenda mu mukono omulala nga birina ensonga kubiyitidde. Ensonga ezo ziri 2. 1 twagambye mu kkubo ly'okugulaana, ng'okugulaana, okugula. Mukitegedde bulungi? Oli n'agula ekintu kya munne oba n'akitunda, mu kugula n'okutunda. Mukitegedde bulungi? Ne tugamba ekirala ekigambye obwannannyini ekintu ensonga eziba zijja nga tezigendeddwamu kukyusa bwannannyini naye nga bulina okukyuka mu mbeera zonna, nga ekiraamo oba okusuubiza. Ekiraamo oba ekisuubizo. 2 okufa. Okufa oyagala toyagala kugenda kukyusa bwannannyini bukujje mu mikono gyo bukutwale mu mikono emirala. Wa hadha muradu bahthina, ate nga kye tuliko kye tusomako ddala. Kino kyekikulu kye tuliko nti ofudde abaffe bino ebintu okukyuka kwabyo obwannannyini buno bukyuka butya. Wano kye twebuuza y'ensonga enkulu bwe tuli wano. Bino tubisomye obwannannyini okumanyisa nti omuntu afuna obwannannyini ku bintu naye atya. Mulimu ku kkubo lye tufunamu ogw'obwannannyini kano ka subsection ak'ensonga ey'okusatu, subsection 2 ak'ensonga ey'okusatu.
katulaga nti waliwo okukyuka kw'obwannannyini okuva mu mukono ogumu ogenda mu mukono obulala nga biyise ku tariqatul mawt, kufa ng'omuntu afudde. So omuntu aba afudde ebintu bikyuka ne bigenda mu mikono emiki ebirala. Kati tusigala twebuuza question mark, bidda w'abaani, balina byenkana ki? Ekyo tugenda tutambula nakyo. Wa hadha huwa muradu bahthina fi hadha almajal. Ekyo kitugenda twetegereza mu mbeera ezifaanako bwe zityo nga bwe tuzze tubitunuulira mu mbeera zonna. So tugamba nti okusinziira nga bwe tubitunuulidde ebintu ebyo, tugamba nti ensonga zino zirina okuba nga zeetegerezebwa. Buli muntu yenna aba ayagala okubeera nga abaako ne kyakola asooka atunuulire ekintu kino nkikola, what is the impact, what is the result, kiki ekigenda okuddira oluvannyuma lwakyo, era atasaanye okubeera nga akola atya. So mu mbeera eyo tugenda kusigala nga twebuuza ebibuuzo bino wammanga nga bwe tugambye omuntu afudde, abasika be baani? Kino kibuuzo kyebuuze kireka mu ddiiro. Baani abasika? Baani abatwala ebintu by'omufu? Ebintu by'omufu. That is one question. 2, weebuuze balina kyenkana ki? Balina kyenkana ki? Kyesaagala kubeera nga olekayo weebuuze. Number 3, onogambye balina kyenkana ki? Number 3, abantu ano kale balina ebintu ebyo, ani ateekeddwa, ani yabibawa? Ani yabibawa? Ani yabibawa? Ekyo kyebuuze, buli omu akyebuuze. Y'ani yabibawa era yabawa kyenkana ki? Weebuuze, kyotalekaayo kwebuuza lwaki yabibawa? Lwaki yabibawa? Ezo ensonga zino bw'ona zeebuuza togenda kuddayo kwekuluntaza ku nsi kuno, kubanga otegedde engeri emaali gy'ogifunamu. Kuba ate tokimanyi bulungi, kankuddemu kino kyokka, ebisigadde ojja kubyenoonyeza. Lwaki baaweebwa ebintu ebyo? Kubanga nannyini byo ye yabibawa. Y'ani oyo? Ye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ye yakusigiza emaali eyo gy'olina n'agikusikiza, n'agijja ku be yagiwa, oba n'abeera nga yagitonda ekiyigibwa ky'ogenza okuyigga kyani kya Allah, yakikuwaako obwannannyini. N'olwekyo bw'aba nga akikuwadde n'oba ng'ofunye obwannannyini ku kyo, n'osobola okubeera nga osobola okukola ki? Osobola okufunako obwaki? Obwannannyini, n'oba nga gwe nannyini kyo, n'okyegasa nakyo. Ekitegeeza nti bw'ofa, Allah emaali ayo agikuggyako n'agiwa baayagadde mu baddu mwabo abalala baba yagadde okuba nga agiwa. Kino tokyebuuza nnyo, nga mwe muli bye twalabye abooluganda, mwe muli abafumbo ababiri, era mwe muli abo abalina abaddu oba abaali balinako abaddu mu mbeera efaananako bw'ekyo. Nsigadde amannya Omar Sulaiman Kasule nga tusoma ekiyitibwa obusika. So mbakubiriza okuba nga tugoberera puroguramu eno n'okusigala nga tukyaliganyulwamu, kubanga ya mugaso nnyo mu bulamu bwaffe n'oluvannyuma lw'okufa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.